Mathias Mpuuga nsamba ebyokweringiza mu kufa mu kuziika omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya olunaku lwa jjo ate teyabivuddemu bulungi era mbu pressure zaamukutte ne zimukuba era tali bulungi twongere okumusabira. Tetumanyi ani yamutataaganyizza kubanga yabadde asobola okujja n'abantu be ne bateeka ewa taata wa Sseggirinya amaka ga taata Sseggirinya amatuufu ne bateekawo tenti ye n'atuula mu tenti ye n'abantu be wabula n'atajja mubiri gwa muganda waffe Honorable Sseggirinya mu maka ga kitaawe guteeka ewatali wa kitaawe. Omanyi Mathias Mpuuga nsamba yeefuula nnyo oluusi ategeera ne yeefuula nnyo nti nange nsobola ne yeeraba nti w'amaanyi kate n'amaanyi talina. Bino ebintu byabadde nti ani w'amaanyi ani asinga kwabadde kuwa muganda waffe mukwano gwaffe Honorable Muhammad Sseggirinya ekitiibwa ekimugwanidde. So kakati Mpuuga alaba nga yaluuzinze, takyalina kyakwogera, takyalina kyakunnyonnyola. Omusimbi gwe bamuwadde akyabuliddwa engeri gy'agutwalayo bw'ati asazeewo okwerwazaamu naye nga ffe tuyongera omutegeeza nti ne bw'aneerwaza okukomawa ayina okukola ki? Alina okutwala ebbaasa nga we yamuweereddwa n'agiwa maama. Weewaawo ne maama naye omuntu alabika nga mubazi w'akasente okusinziira ku statements ze yabadde akola. Basajja bano yabeegayirira ebbanga lyonna okutta omutabani we n'abeegayirira n'alaajananga munnange nga tewali amulaba. Kyokka ate bwe baawulidde nti omwana we afudde ne bamulaga nti bamwagala nnyo era ne bamuwa effo eddene mw'aba alina okutuula. Mpuuga nno yabadde ne missions nnyingi. Yabadde ne mission ey'okwagala okutemula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Abaana ne bagitegeera mangu era bwe batyo nakyo ne bakigwamu. Mpuuga n'aba ne mission ey'okwagala okusaanyaawo bafuuti soja abamu naddala ab'amaanyi mu National Unity Platform. Bonna mission ne bagitegeera ne bagamba nti bano abayaaya b'amajambiya be yaguze abagenda okutataataaganya okuziika kwa Honorable Sseggirinya mu kitiibwa. Olwo mbu bakiteekeko nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency yaleese effujjo mu kuziika mukwano gwe, muganda wange, mukwano gwange. Maama nze ensonga nno bwetyo bweri era baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza ffe just abantu abamu tubalabisa maaso ne tubaleka naye Katonda alina engeri gy'abakubamu omuggo. Naye nawe Mpuuga manya nti ne Katonda takyakwagala, manya nti nawe oli Katonda alabika nga yakkooye. Naye Mukama Katonda watonda Mpuuga kubanga ogenda mumuswaza aliva mu nsi muno ng'omwanise nga yeeyambudde ebitiibwa anti yalowooza nti w'amaanyi. Ebitiibwa yagenda mu maaso n'okubyeyambula yeeyambula mpula mujja mulaba ssaawa yonna depression yagiyingira ajja natambulako obukunya. Ffe weetuli tulinze maaso ku lutimbe kabina ku ddongo. Banyabo ne bassebo mwenna bampuliriza bakwata presidency sinaba ne babakwata. Mpuuga teyaliiko, yali makagi ngali mukuja kiwojjolo. In fact Mpuuga ya instructinga Museveni ne banne bakandiho ne banne bajje mu sibirungi ne oyo musajja we Masaka kazini wa musi wa Janet oyo musajja munyarwanda kumira kajagira barracks ka Sande n'abagamba bwe mubate musobola kwata Kyagulanyi essawa zino n'abavubuka abe muyinza obutamalako ne mukalulu. Mpuuga essimu tewagikuba. Mpuuga essimu tewagikuba sigo wakwatisa Kyagulanyi n'abaana bonna bali campaign trail ya Kyagulanyi mu bizinga by'essese sigo wakuba essimu. Era abaana boyogerako be baata abali mu 12+ osobola okutuleetayo omwana n'omu ya survivinga okujjako wano common figures twali tumanyi abaana abakyaliwo. Abaana 12+ monna babasala ne babawagoonya abalala basula mu acid. Eyo information tugirina ku orders zo. Gwe musajja gwe kyovula nabuuza mu 1994 wali luddawa okusinzira ku mutima gw'olina n'ebikulwa by'olina wandibanga musajja gwe mu 1994 waliko ewammwe. Mpuuga omutima gw'olina nabuuziza mu 1994 during the Rwanda genocide where were you? Ebikolwa by'okola n'omutima gw'olina ondeetera okukkiriza nti wali amanga the people.
Map Media uno kwali. Map Media wesirikire kakubire simu. Va kakubire simu watu agala kujja obulimba buno. Ono yenyiri yali mukwate kanji kube wano. Ono agenda dutu. Nsagala muntu amanyira abantu. Map kwate simu eno. Sebo gwe mukwate statement ya Mpuga ogiwulidde nnyonyola eggwanga babakwata batya Mpuga yaliko baana ki abakwatibwa bana batakyalabika. Nkusaba opaakinga essebo eggwanga oliwe information tuve twagala kukwata bana abanyola batumanyiira paakinga emmotoka somewhere. Yaliwo? Okay. Aha. Hold on, leader ko. Njala soka kutereeza. Bannange mukulu nze saalaba, saamulaba. Naye mukulu Map Media agambi nti Mpuga yali mu kitengi. Naye kababuulire yategeera atya mission era biki ebyaddako. Kali nkajjeewo kubanze nze nganze saamulaba. Naye ono agambye nti yali mu kitengi. Naye ebyaddako kati kalibanyonyo genda mu maaso. Tandikira awo. Mpuga amanya mission kagenda Syria. Aha. Yenga tamanyi nti Mpuga ategedde ali mu mission yemu ey'okutukwata. Ne wabaawo munne wa akugamba nti gamba abaana amini gamba Kyagulanyi tebayetantala okugenda ekalangala bagenda kubakwata. Naye omuntu we yalina okugamba yalina kugamba Secretary General Biden kubanga President yali bise nnyo. Kakati bw'alina okuwa message. Netugenda ekidyeri ekyasooka Mpuga teyakigenderako, President yagenderako. Ekidyeri ekyadda Mpuga n'agenderako n'abalala nga tekuliiko mu bantu bonna baffe oba baani ekibatwala peeso. Nekikomawo nekitwala nekinona ffe. Nekikomawo kitwala ate abalala kubanga kyakola ebirungi ekitatera kutambula wali nga kinona bunonyi abantu bawere. Mpuga bwe kyamutwalayo mission olw'okuba yali agimanyi mwami Mpuga ne batandika okukwata buli kintu. Buli kiramu ekyali ekalangala kyakwatibwa. Mpuga ne duleeva we bokka babiri be baalekawo ne babagamba badde mu mmotoka. Ne badda mu mmotoka sinakubalekawo. Wabula Mpuga olw'okuba yali omu ku bo nga akimanyi ekiddako ye yakwata emmotoka nga bamaze okuteekamu President n'agenda. Kwe kukuba simu ng'amaze okudda mu mmotoka nti waliwo aŋŋambye nti bagenda kukwata naye asiŋŋambye leero. Nga baakimugambye bifo ssaawa nga ttaano emabega nti abaana tebagenda ekalangala bagenda kubakwata gamba Kyagulanyi. Wabula ye n'agamba Secretary General nti baŋŋambye kati ng'amaze n'okudda mu mmotoka. President yennyini yakwatibwa n'atwalibwa n'ateekebwa mu mmotoka. Ba mutwe naffe ffenna kubanga nze emmotoka yange gye baasooka okulya. Ba mutwe n'abaana bodaboda ne babakwata. Wabula be baatukwata nabo abamu tetwabamanya kubanga twabalikawo awo. Wabula twagenda n'ennamba ya 147 okututwala ku poliisi ekalangala. Era ku poliisi ekalangala gye baatudde ekiro nga tuli kumpi ne mu kimotoka kya Japanga ne batukuteeka mu mmotoka
aliyo awayo kadi yawuja omukazi amubuuza nti kaadi tolina kaadi ndala ekwogerako kati omukazi ne wabaawo ekirala ekimufuula bize loni kwekuwona naye nga bici oyo yonna loni yagikwata loni gyetwankota yakwata nfuuga ne byeyaliko ngaali simaati nyera n'ambala nadda ku moto wendi kwoli ekintu ekyakitala nga kiramu awo nga tekirambudde ekintu ekyakitalawo yali nfuga na direeva n'abasirikale naye abaana baffe abeekalangala abafumira pikipiki zaabwe ezasigala na biki byonna byonna bye bakwatawo abamu be bataatugattamu tetulina mesegi yonna abaana baafa waliwo omuntu eyakava mu kkomera bwebasi yabadde mu kkomera waliyo abaana abasukka ebibiri naye abaana abo baagandi bateeka mu kamera baagana okubamanyisa abantu baliyo naye nga baabasiba ku national platform era mesege yonna kitadde ku ttebe baabasiba mu biseera bye batukwatako ekalangala abaana baabajjayo bo ne babatwawulako ne babatwala abamu baabatta kubanga era yennyini gyetwali baatugamba tetugenda kubanga twalina okulaba ekkolero lya nukiya pulani yayo erya nukiya era tekyekyatukubya kulema kugendayo kati abaana abajjo abamu baasaka ekkolero eryo abagyekalangala era kyokolaba nti abaana abo baabakwata bayiga bamuga abamu ne bafa abamu bali mu kkomera luzira nga bwowulira ababeesi bwe baliyo nga tebamanyikibwa kati nabanno abakwatibwa omupiira oba 16 na bibiri n'abafegerali ababadde batanamanyibwa era ekiva ku bantu bibiri erali bagambye bannange tebatwerabira naye tetubamenya mubadde temumanyi babadde mu kkomera bamazeyo emyaka egisukka 4 abasinga naye abamu baafa naye abaafa abo nawulira nti waliyo kugudyemu factory oba bagita factory zebasuula abaana mu ggoonya eyo ggoonya eyo zebaali abamu zebabasuula era ono omusajja ajanye ono gwe bakatta sobi akinga atwala abantu era sobi bwe yatandika okwogera ebintu ebigenda mu maaso nga balaba atandika okunanaazira agenda kubakwako okumunyiga era omuntu yenna wakanya sobi yali mukozi waabwe mumbuulireyo statement yonna bwe bakuta sobi mwali muwuliddeyo omuntu yenna bwe bakutte nti sobi ng'ate siini ebintu byonna byali kugundyano ono yasse n'ono yasse mwawulirako omuntu gwe bafunana mukomera nti oba mu kooti yasse sobi sobi yali agenda kutandika okugamba kubanga yali mukwano gwa president before batanayingira byabuzi yali agenda kutaaja naye ngaokutaaja kuli kalangala era ekalangala eyo tebakugamba nti yewayinza okuba kibalama nti ye kibalama bamugjamu maaso ntikyali naye bamugja mu maaso naye tewatuukika ewali mbu kulanzira n'okulya eyo mu binazi era mu binazi waliyo abasirikale abatamanyi era mu bannayuganda mutabano ekalangala waliyo emmundu zogalabanga abaatukwata emmundu zebalina bazijjayo kwolwo abazikutte bawaafu tebasobola na kwogera wadde oluswayiri tebasobola kwogera wadde oluganda wabula nga bawaafu bakoma kuli bebatukwata era tebatangamu kulabika tusuubira okudda mu biseera bino ebyobululu naye byebali kukava bakuumaki ekyo kimmanyi tweyanziza nnyo ssebo ekyo mukitegedde tukyakola forensics nze saamulaba mu kitengi kye era mbagambye nkoze clarification saamulaba naye ono agambye yaliyo buli kimu akibannyonnyodde nkiddamu statement gyensosa okukola ne mbagamba nti mpuuga nze saamulaba oba teyaliyo ono aba aliyo akugambye nti yaliyo ng'ali mu kitengi naye yamanya information nga tebannakola ki nga tebannabalya ngenda kukukwatira omusajja ono ogenda kuwulira katugende mu katambi ke kennyini ke yayogedde kengenda okukola mu forensics olwo tugende mu maaso bade twakakomeza luddawa kinyalo okugenda wava mu kkomera abali bamulwanira ave mu kkomera abandi badde basajja ne bandi obudde otya mu kkomera gwe olenga watesane nakyemalira obuddeyo otya mu kkomera twalina abaana basukka 20,000 mu makomera nga tuvudde mu kalulu abamu baabula
abalatwala nentubajjayo mu mbeera ey'obufuzi ate n'ey'amateeka. Abamu kuba bakwatira wano Masaka kibinja kyali kinene ali nabo nga tugenda e Kalangala ne babayoolanze ne bandeka mu kibira ne bannanga balanduzanga 10 bwe twabandoninga eyo. Bwe baba mu kuba tebali yabuuza nti baavuddeyo batya. Seggirinya omulwadde omuyi ng'omuntu Katonda gwewa obwongo abuuza lwaki avudde mu kkomera nabo bazze okumuwerekera balwanira omulambo gwe abo mwebuuza nti kakati bano tubayite ki, tubakole tutya? Sekijja omuntu otya mu kkomera. Kino kyaffe kya byabufuzi RCC kimanyi omusajja omujendeke. Tewali mulwanyi alina bungo akkiriza mulwanyi we kubeera mu mikono gya mulabe we okujjako nga watoolwako. Olaba Omuyisirayiri omusibe mu bbwa anegosyetinga ne Hamasi etawo omusibe gw'alina. Tewali mulwanyi alina bungo akkiriza mulwanyi we kubeera mu mikono gyaki okujjako nga olwatoolwako. Neewuunya nnyo Muganda Katumba bwe kiri. Alright. Kankukwate mwawo. Ogambye tewali mulwanyi yenna alina kukkiriza mulwanyi we eyakwatibwa kuvundirayo ng'asobola okunegotiatinga. Era olaba Isirayiri eteesaganya ne amaazi ne baswapinga abasibe. Kati bwote bwokoze statement. Mukulu. Mu mateeka agafuga entalo. Mu mateeka agafuga entalo waliwo kye tuyita ba POWs, prisoners of war. Ba prisoners of war ba protecting wa international laws. The moment yoga mu ambush ne batakutta n'owanika nga tutaddemu akukuba essasi aba akoze ensobi bakuwa bali batwa kusere bakusiba. Those are prisoners of war. Ompulya bulungi nnyo. Abaana bakwatibwa e Kalangala tebaali mu lutalo, baali mu politics. Ompulya bulungi nnyo. Bw'oyogedde ku gye bazaala Yesu n'ensi yaabwe y'omuliraano bali mu lutalo. Olutalo nga Hamazi gy'oyogeddeko yennyini ye yalumba gye bazaala Jani Yesu. Ne batta ne bawamba n'okuwamba. Awo kyali kikakata ku Isirayiri oba gye bazaala Yesu ogenda okukola naye obulumbaganyi naye okuwamba. Ekyo baluyita lutalo. Tetwali mu lutalo, twali mu politics. Politics si lutalo. Era politics buli muntu waddembe okuba campaign n'ayogera byayogera n'akomawo n'agenda. Kitegeeza mu politics abantu bwe bakwata mu politics babayita ba political prisoners. Political prisoners si musango gwa naggomola okujjako nga wadde wetabe mu kikolwa ekyokukwata emmundu ojjeko gavumenti ogwo bayita treason. But abasibe abali mu politics tebavunaanibwa misango era tebaswapingibwa tebateesebwako. Ompulidde bulungi nnyo. Kati oyogedde ku nsi gye bazaala Yesu ne egiddire wala ba Hamas. Olwo lutalo that's war. Mu Uganda tetwali mu lutalo, twali mu politics. Ompulya bulungi nnyo. Era mu 7 talina kawairo kasinzira mu kukwata baana abo. Tekulya mu kubajjinja, tekulya kuba muntu luwale, baba wamba buwambi kye tuyita bloody day kidnap. Era nga tekikkirizibwa. So tewali negotiation oba discussion yonna ekkirizibwa okulizibwa political prisoners. No. Njagala kutegeeza ogamba wasoma mateeka oba wayita mu Kamoli, I don't know. Oba agasomera wa Mayiga, I don't know. But woba manya amateeka yawula POWs bafugibwa international laws ba prisoner of war. Yawula olutalo lwenyini olw'okulwana na mundu ku mundu ng'oli agenza okukola oli kyeyamukozeeko byanjawulo. Then olawulira n'aba political prisoners nga mulimu byabufuzi banjawulo. Bano tebateesebwako era tebabalibwa nga batujju. Tewali nayinza kugati mugenda kuswapinga basibe. Kati njala kubuuza. Ogambye nti toyinza kukkiriza abantu bokubeera ogenda no discussinga. Kati bwe tu discussinga omanyi mu nkola y'okudiscussinga oba okunegotiatinga kubeerako give ne take, kubeerako awaayo n'afuna. Sebo kati gwe Museveni yasaba ki
era ffe twamuwaki oba tumuweeki mukululo student puga de mapuga mpugamaana mu negotiations oba muteeseganya mubeeramu agenda okufuna mubeeramu agenda okuwaayo wawaayo ki oba twawaayo ki era twafuna ki Museveni twamuwaaki oba tugenda muwaaki tewali era kiki kyasaba gamba public Museveni yaŋŋamba nti ABCD tumuwe kino atuwa abasibe fena tugamba twamuwa kino atuwa abasibe ky'oyogera period wasoma amateeka ffe tetwasoma amateeka ne tusobola okujja ntwogera ensonga zino twabera mu politics emyaka mingi nnyo nga tusirise nga mutuyita basiru nkubuuzizza mu negotiations mubeeramu give n'etteeka nga bwe nzija okunegotiatinga ku kintu nina kye ngenda okuwa nawe nakyo ogenda okumpa Museveni yasaba ki kye tumuwa in return oba in exchange otuwa political prisoners okigambe public Kyagulanyi yakiwaayo era ku ddiru ki tumanyi nti waliwo amasomero gemutulamu ebibuuzo naye nga togenze ku ssomero you don't attend musoma senior 6 nga twatendinze ne mugenda ku university nufuna abantu baba batuli ebibuuzo ne muyita nga temugenze mu practice nga bibadde musoma byennyini mpuuga njala kubuuza bwe mpogamaana mu negotiations mubeeramu exchange mubeeramu agaba n'afuna mu negotiations ezoga nti mwafuna abasibe wawaayo kira nopu yawaayo ki Robert Kyagulanyi Center mugwe mwogerako tateesanga na Museveni nti yali amusabye ekintu oba yalina kiyawadde Museveni tekiriiwo kati period toddamu okuyimirira mu bantu bwogera ku nsonga za wasooka kusindika oli muzeyizedde ensanga bisibe nanyini kalevu akerwa kamulinga kembuzi esabalaavu abedi bwannika mbwayogera sime tugera ku negotiatinga tu onegotiatinga ku ki nkugambye tulina ebintu bisatu Israeli n'amazzi boyogeddeko bagenda mu confrontation olutalo oli yasooka omulumba nawamba abantu be n'amulumba nawamba abantu be ekyo kirala nnyo si kikwata kuffe ne nkunyonnyola nti mu lutalo era mubeeramu na POWs babayita prisoners of war kasita omusirikale na mu lutalo atendewadira awanika emikono toteekeddwa mukuba musasi omuwamba buwambi n'omutwano omutali kusaidiyo balina amateeka gabafuga agali ku international level eyo nayo tetuliyo ffe tulina ba political prisoners so we don't negotiate in terms of politics because it is politics. You understand? It is our constitutional right. It is our constitutional right. Kati mwe bitawambi bisomera ku Nasarodi oba mubeera muloogi tetumanyi naye empuuga mwegendereze nnyo okusirwaza abantu katukyagenda mu maaso wano nedooza kawedde yaako njagadde kugamba kantu ako kategeere bulungi nnyo nti mulekerawo okusirwaza abantu tugenze mu maaso gwe kennyini musa geno gy'okoze najja emisana ne mbuulira abantu biki ebigenda okubeerawo no negotiating ne group ze za mafia nga mukolaganye ne Ssemwayi mukolaganye na Anita Amongi poliisi n'amagye nga mugenda kukola effujjo mu kuzika kwa Ssegirinya kye mwakoze obulungi era ensi yakitegedde omukolo gwateeseteese ompulya bulungi nnyo bwe babadde bakwagala obanga baagala Ssegirinya tekubaddeko mukungu wa gavumenti yenna abala bakomi mulungi nga bw'otugambye is that a public function gwe kennyini mu buntu wayagala Ssegirinya akole ki aveewo mu muwone kuba mwamulwana from day one ne mukola ebintu byammwe byonna bimwagala kubanga mwali mwagala buyinza ndi wano kujjukiza whatever propaganda and blackmail mugenda okukola against national platform Kyagulanyi remember power belongs to people. That is article number 1 in the constitution of Uganda. Power belongs to people. Okozesa state machineries, state finance and each and everything in your powers, but power remains in those who believe in change and those who believes in constitution. Abantu benyini nga ba existing rights zaabwe zibabuza mu ssemateeka bakulazeeko nti ba owninze obulamu bwa Ssegirinya nga bwe yakola ekirambo kye kye bayita will. I belong to people.
Siku amasuti. You abandoned the Segirinya. No one of those MPs in the number of 500 plus demonstrated or stood firm in that National Assembly, asked the government and Speaker Among to save the life of late Segirinya. No one of them did it. Mpuuga otegese omukolo ogw'omumasaŋŋanzira gwe n'olaga public nti olumiddwa nnyo n'okusinga ffe naye njala kubuuza ku function tekubaddeko wadde minisita omulema wava mu gavumenti ya Museveni ba MP 535 tekulabiseeko wadde 10 wadde 5 mu parliament gy'ogambye nti esasudde ssente millions 9. Ladies and gentlemen, banyabo ne bassebo Anita Amongi n'Empuuga babyesereza gavumenti obukadde 9 okugamba nti baziika Segirinya. Banyabo ne bassebo kukuziika kwa Segirinya Mpuuga bw'akoze omukolo Mpuuga Segirinya muziise bwe mumaze omukolo gwammwe mumuziiseewa Mpuuga bwe mumaze omukolo Segirinya mumuziiseewa oziise ludda waggwe sente zikoze okuziika Segirinya omukolo gwe gwennyini sente zibadde z'abantu bannakinoomu basekinoomu n'ekibiina kya National Platform miliyoni 9 zimubbina Anita Amongi muzitadde luddawa No. Onkwata empola wano. Wano million rente za government muzitadde luddawa. Million rente muzitadde luddawa wano. Kanzire wano mutubulye million rente muzitadde. Wano minute nyinza okuba sikaze evinze. Nina kabaterede emisana mukalabye. Ka video kembaterede emisana kabadde akasipaka TV. Million rente bazitadde luddawa ku mukolo nga bwe kugulabye. Kubanga si katadde mu folder wano. Million rente muzitadde mubbina Anita Amongi muzitadde luddawa.
g'osuubire nti Ssegirinya yandiyagadde ayonone miliyoni 9 ku mukolo gwe nga ne bwe yali MP kyeyasooka okukolakolera abantu be miliyoni 9 muzitadde luddawa. One, buli ali kuno ng'olina smartphone njala kutegeeza ekintu kino kitegeeze famire ng'obudde bukyali video ekyagenda mu maaso. Bannyabo ne bassebo mwenna bampuliriza, buli muntu akula ng'azaaliddwa n'atandika obulamu. Tutandika okufuna emikwano okuva mu famire mwennyini, tufuna emikwano mu community, tufuna emikwano mu masomero, tufuna emikwano ku mirimu gye tukola, tufuna emikwano mu byobufuzi ne mu community yonna. Wabula tufuuka nnyo passion oba abakwasaganya ennyo ku community okusinga famire. Era community oba abantu betusanga after family babira mikwano gyaffe okusinga family. Era batuyamba nnyo okusinga family. Ngera tegeeza bannayuganda mwenda buli mujjoli. Ne obanga olina ssimu nga kyekyobugaga kyolina mu bulamu. N'oba olina peyanda we yanga gyolina mu bulamu. Oba olina ekijiko ky'ettaka kimu nga kyekyolina mu bulamu. Ngera kugamba fangayo nnyo okulaba nga abantu abayitibwa ab'eŋŋanda tebamanyira mulambo gwo ng'ofudde. Obonaabona nnyo mu kukola naye olunaku lw'ozikira Katonda ng'akututte. Be basooka okunoonya ebyapa, be basooka okunoonya ensimbi, naye nga n'abaana bo tebabatunuddeeko. Njala basaba nnyabo ne bassebo ebintu bino bye bakufa ttogge. Abantu ba famire mulekerawo akajanja kasumagizi eyalira okubba ebintu by'abagenzi nga tebannabulira mu ttaka. Bw'owulira ebintu bikwatagana ku bintu bya Ssegirinya nga byonna bibbiddwa essaawa zino nga n'abaana basigadde ttayo, kinkwasa ennaku nga public ezise Ssegirinya ng'ate famire ebadde mu buvuyo bwereere. Mbabuulidde mu kusooka Ssegirinya nga yigira ebyobufuzi tekwaliko wa famire. Ssegirinya mu kulayira terinaako wa famire. Atuuse okufuna ebizibu byonna public yembeereddewo era abantu bamuziise. Gw'otuuka otya okutandika okugamba nti okola decision n'anita amongi omutemu okwata omulambo gwa Ssegirinya oguweereze gavumenti, okwata abaana ba Ssegirinya basindike mu gavumenti nga tulina record eziwera abantu ba famire z'abantu abatiddwa abasukka mu 200 nga bakonfaminga gavumenti ebakozesa ensobi, nammwe ensobi yemu gye muguddemu nga mwagala okuzibiikiriza Museveni. Museveni jjajja mwana wa nnyoko, mwana wa ssenga, omwana wa mulirwana wa mukwano gwa neighbor. Abasajja bagwira bakozesa bagwira bannaabwe okwonna famire zammwe. Muganda wange aliyo njala kugamba togezanga n'okkiriza